Abavubuka batendereza omukutu ogwa fandu ogutunuulidde okugaba obukugu bwa tekinologiya okusobola okwanukula emiranga gitakungulwa awamu n'obwetaavu obuliwo akadde kano. Okusinza ku Dennis Ayebale omu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno agamba nti bwe yeeyungira ku mukutu guno awamu n'enkola ya New Report bingi bye yali asigalidde, kale nga akadde kano asobodde okutambuza obubaka obukwata ku mbeera z'abantu era ne bwanukulwa omuli obutabanguko mu maka n'ebirala. Any young person out there, like they have said, Fandu has a whole lot of what it is going to coach you about, and it is not limited to only career development, communication, mental health, gender-based violence, a lot of problems that we are facing in the 21st century skills. You could find where your passion lies, you could be able to share, and you could be able to get solutions that you need. And well, talking about a roadmap that is going to happen and how it can help young people out there. So there are going to be 6 webinar series which are going to start on 27th March. Kungwa UNICEF Susan Serumaga abamu ku bali emabega w'enteekateeka eno atendereza enkola eno era n'alaga nti esobola okwanukula omulanga gw'ebbula ly'emirimu oguli mu bavubuka awamu n'okutumbula obuyiiya mu bantu. Bayiga ne basigala nga basobola okukola okufuna emirimu eginaakola ki eginabasobozesa ate okugenda mu maaso. Ebintu nga enjogera, communication, ebintu ebyokuyiiya, enkolagana n'abantu, bino ebintu bino bye tugezaako, skills zino ze tugezaako okuyamba abaana baffe okuyiga kati mu nkola eno gye tuyise Fandu, okulaba nti bayiga ng'ate nabo basobola okuyiiya n'okugenda mu maaso, basobola okuyingira emirimu, basobola okufuna emirimu n'okukola enteesateesa zonna ze basobodde okukola ki okwongera obulamu bwabwe. Onera alamise biki bye batunudde mu nkola eno eya Fandu nga bakolaganira wamu ne minisitule y'ekikula ky'abantu, emirimu n'enkulaakulana y'abantu nga mulimu okuzimba obwongo bw'abantu ate nga bakolera ku misinde gye basobola n'okwekozesa nga bo bwe banaaba basobodde n'enjiya y'okusobola okuyamba ku bizibu byonna ebibeera mu community mwe babeera nabo bennyini ng'abantu okusobola okuyiga nti bakola ki, nti basitula omutindo gwabwe ate okugenda mu maaso. Enkolagana eno esobola okukozesebwa n'abantu abeewala, si bantu mu bibuga bokka wabula n'abaana abeewala, abantu abato abeewala, yonna gye basobola okutuuka. Ate tekolagana na simu zokka ze tuyita zino eza smartphone naye n'ab'amasimu obusimu obutono abasobola okukozesa SMS basobola okuyiga nga bakozesa enkolagana eno. Omumyuka wa komishona w'abaana n'abavubuka mu minisitule y'ekikula ky'abantu, emirimu n'enkulaakulana, Toleya Franco atendereza enkola eno n'ategeeza nti ejja kuyambako okuwa obukugu obwetaagisa era obwanukula okusoomoozebwa okuliwo akadde kano. From expanding industries in Uganda and globally to examine how self-learning platforms can transform lives. We are setting the stage for a vibrant exchange of knowledge, ideas, and experiences. I encourage each of you, whether you are a young person eager to build your career, an educator shaping the next generation, an employer seeking skilled talent. Abantu naddala bavubuka okwenyigira mu misomo gino. We share insights, best practices, and the resources necessary for empowering our youth to thrive in the workforce. Through expert-led discussions and interactive sessions, particularly, will gain valuable knowledge on how to bridge the gap between education and employment. They will learn how to engage these critical skills into the career planning, driving them a competitive edge in an ever-evolving job market. Abakungu ab'enjawulo nabo bongedde okutangaaza ku nkola eno. Kubanga obukugu obwo abavubuka mu bitongole byaffe ebisinga oba amasomero gaffe agasinga tebusomesebwa. Ebintu gye twogerako ebintu by'obuyiiya, ebintu by'okwogera bye tuyita communication skills, ebintu by'okuba ng'osobola okwebbulula ng'omuvubuka gye tuyita adaptability. Moving a great step forward where the young people can have a platform where there's information,
for them to learn how they can enhance some of their soft skills and prepare themselves for a job market. So as a ministry, this aligns very well with our objectives. Enkola eno eya fandu etegese okutendeka abavubuka abasoba mu kakadde mu bibuga awamu ne mu byalo ng'enteekateeka eno etandika mwezi guno ogwokusatu okutuuka mu mwezi ogw'omunana era nga bakugaba n'empapula ezisiima abo abaneetaba mu nkola eno era nga emisomo gya kutegekebwa ku mitimbagano ng'oli asobola okukola emirimu gye nga bw'asoma. Kigongo kulwa Channel 44 oleggulo.